O Prince Omar ayagala omwana mama wa Prince Omar ayagala omwana watata Prince Omar obana abera omwana ya mufiringa teyalweganako nkugambe mu media buli muntu anacha savinga era buli muntu anacha akolera nadala abantu ba celebu yabaga makonti ndweganyi mwamulako nga mwa sempeta yamutwalako mukerezia yo mwala go musiba ko mulate mwagala omanyi bufumbo meka wa abantu bwase bameka bamweganyi yanyuma nnyo kulaba gobo so mwagala n'ogenda n'oyogera mu bantu nti omwagala yanyuma nnyo kulaba yinza kuba bayagala boba mwana baya mulepinga baya mukakalavu oba yamufosa mumule bulungi nnyo nga kaka abantu kisinziira omuntu osobola kumwegatako nga mwikubiddwa mwina gye muli somewhere byakwetaasa olina kuvaayo kumufukira yoleke abantu bebazaddemu bonna bavaayo ne babeera bwe bati nafukira abantu yoleke nkubuuza abantu bonna bebazaddemu bavaayo ne besiba ku bantu bwe batyo ono bano babala obugagga bwa Prince Omar ne family anti bwakitawe nawe kinawe yago bwakitawe which is okay nawe yago bwakitawe noligo yazala mwana go bwakitawe muka ukabana babantu bulavu ne mbateka kapatayiti ne muba forcing obeba kakomba ne mbatege embuto kubanga mubala obugagga nawe yago bwakitawe ne mudwero teyalinya yoma ata yagala yoki kula mulabe endowoza lwachi we kulimba gomanyi bakazi ba Prince Omar bameka kati gomanyi mulamba Prince Omar we butambula ani agament yakazana mameka yazako mwanyeko kawempe wali we yagano labirira ina nendaga muntu which is okay baba yagana baba mwagazachi obo kawempe yagana nono nagana bamwagaza ngati ugolachi ndoza igamant abonona kubera na kuliko wanyeko bot bamwonona bot bamwona ne mamuti ne future ono ya bebagali kikabo ngoye bwatu nalinga kakokolo ya yagale kika anaga nti gule sikani ero mwagazachi mukazi watumuleka umule miremba ine nakuyo mwagazachi muleka yonse mwana we ngambo omuntu yali recordinze Prince Omar nata audio ekyo kikolimo abantu bangi bazadde batyagana kwera mu mawulire omwana asigala mwana omwana kati wane wange mu mwanyi wo mwenna abaana bonna benda birya bange bo bate balina abantu babazaala nza simanyi nayo omuntu yali recordinze Prince Omar era mukolimira lwachi endowooza igama ti Prince Omar agenda azala ku mumanyoko gwe yakuza omuyita otya ogomanyi bwe wakazaalamu nange wanzaalamu kati kokitegeere anti mwesiba kuba ne mutama kakati gwanaga nti agenda azala lwaki endowooza yagamba oli mwana muto omwana abe balina byebamunoonyako ebintu bino mubimanyi abantu bangi abazanya tepo njogera reality nze Prince Omar bayizawe sogera naye sina na namba yesi mumanyi naye muvubuka muto mulaba ayimba bulungi 12 day chankwanzi bulijjo mugamba tetuli ba advisor kati makakasiza kitiba kya mukama enmundu tubujjo tuzimanyi olwe tuziina bujjo tuziina babba baffe basajja bamu ba general ekirala nti naffe fenyini tuli baana b'abalwanyi atulina security gye tulina abaana bye tubimanyi ebintu bya bulijjo security okusinziira nti self defense omuntu asobola okusala akabaye basobola okusalako just in case oba omanyimu okwetangira amangu oba okudduka omanya muntu wakwata wanaba kokinze bwelidda wana batadde mu chemba wabikula kabati abasigadde kola kikate ebintu ngebe obiyiga kikuyambako nti wabikula kabati tema tomwemolerako abantu abasinga bemolera nnyo ku kigambo mundu naddala omusirikale naye singa buli muntu asobola okuyiga emmundu tewandize muntu amanyira musirikale wadde okuyimira waali okufulumya essasi okufuluma obufulumi bweriti naawe sebo osobola okugenderako essasi lyako omuliro linyooka omukka emmundu esika emmundu y'amaanyi nnyo ogikwata ne target fuma okwatira osobola okukwasa emmundu we bati kuba essasi wano n'oli kuba wali yes anti kati nkubulira mu reality kati muntu abasirikale mubaveeko mubaleke ate era yakwegenza kyovula abasajja mumugamba abasajja bakuba amasasi ayinza okwokinga bwati kasita omala okwokinga amasasi gonna gabeera ready gabeera weya era singa oba tojjeeyo osobola disigala mu chemba osobola okuba ne disigala mu chemba anytime omwana amasula neto nemolerangako
nze Jennifer ngere manze nze wobongo nze nakugamba Katonda yantonda ndi mulamu siriko bulemu ku bwongo ndi mwetefutefu nnyo nakubye mu kifuba na mu kawompo abamu bakubye n'amagulu na bbanga nakubye mu kifuba na kawompo tosobola kummenya nze ndi strong. I'm strong. First of all ndi w'amaanyi ndi mugezi ate I'm strong more than nawe jambala otegeere nti si nyangu babbala muwabalabyeyo banti bosi ba advisor omukisa we gujja ebitiibwa teri bukulu butava eri Katonda. Bayibuli yogera mu ngero timwenga abakulu ebitiibwa kubanga tewali bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda. Ze nalondebwa President Museveni ate saasaba mulimu ndi wa kitiibwa abantu benkola nabo bwe tuli ku level bannakiwala kiyingi bakyambadde former vice president honorable Sakandi honorable Awanda special bakazi be bantu bendimu era bentulamu babitiibwa nange ndi wa kitiibwa bazatu abadde walinga abantu bonna ba professor bani nga nfenza ndoza nga nza ndimu wawa siri wa pifiri manyimu ebitonotono ontadde wala muganda wange kubanga era bwe baali babumpa bansaba ebyobuyigirize netugenda ku masomero gye twali netubijjayo byonna netubireeta kakati bonga nti ndi wa pifiri bonno naleeta ebyo bye nasomako ebitonotono eno si Europe Uganda kikitawanyesa butasoma bwe baali batuwa empapula makogo wa president saali wa P6 endowooza wekugamba endowooza yekulimba kati kamala itukola gitawasoma wa P6 nze sikyajjukira myaka sina kwagwe sagala kwekooya emyaka togimbuuza omanyi banamawuli mukooya mulekerera ebigasa nemubuuza bitagasa kati emyaka togimbuuza munnaye nze abadde nnungi nnyo by nja kwebaza honorable minister wa presidency Madam Mire Babalanda nenebaze ne honorable Faruku Kirunda nenebaza ne Haji Kakande bakola enteekateeka ennungi twali tulya bulungi tusula bulungi ate ne batuwa abasomesa abalungi General Kavuma tusomeseza bulungi nnyo naddala level yensi yaffe lwaki Uganda part of Africa batumwine General tumwine tuba tusoma nabo tuli mu byebimu naye twafunye abantu nga bangi nnyo baze okutusomesa baba kulia aba defense bazze honorable Jim Mwezi tekisoboka anti obutasoma bwe basombwa tetumisinga nga list nze kenyinzo gawe empapoze tiraba nange anti Buchaman nanze nalina olupapula lwe nze nalina letayira baali bagiwadde nze saali tuulira namukubira ne mugamba mbijjayo mbireeta katenge jembade nze mbera nyo ne muzeyi biseera bisinga abantu tajjangu kebere covid muzeyi akwagala muzeyi akusindikira dokita wakujjako covid muzeyi akwagala nze mbera nyo ne president kati ogenda okunkubira osinga essimu teriiko kasobola essimu yange teriiko bangeri up off nga tebiyitamu nga ndi ne muzeyi nze mbera nnyo ne muzeyi nnyo ne president naye alaba nnyo genosale kisaba ate Museveni amwesibako wakyo omwabuzi wa president tekikwetagisa kumala kulaba president omuntu okubeera omwabuzi wa president tekikwetagisa kulaba president oyagala kuŋŋamba nti omwabuzi wa president nga honorable Sekandi tamanyi kyalina kuwabula president honorable Kyambale talina kyayinza kuwabula president honorable Nakiwala Kinyi tasobola kuwabula president Buchaman talina kyayinza kuwabula president ku ghetto okubeera nga omuli mwabuzi wa president si kulaba president bwaba nga mu millions and million people bakuwa omulimu kola omulimu gwakuwebwa kola report ya mukama wo full stop president of the office teriwo abadde report gye tukitwala bazimanya batuwe mu mutabamanyi gye batuwe mu mutamanyiyo okubeera kwebuzabuza na kwebuza magezi abamu omulimu abamanyi nejja alina okuripotinga amanyiyo kakati bulijjo bwaba alina kyayagala oba nga ayagala sente Museveni yazimuwa Museveni aba ne sente anti amanyi gyalina okulaga president's office lwaki balonda president's ministry ya president lwaki bagironda eyitwamu ebintu bya president byonna ebigende wa president ebitasula abantu abamu tebamanyi bumanyi olina kukola report giteekawo abamu tebamanyi nti okola ne report
tebakimanyi era kyannenyamiza nnyo twabadde kyankwanzi nga abantu bazze kulaba muzeeyi abala buli omu alina agabalwa we gati abala balina baagala kulaba muzeeyi kweyogerako ng'omuntu kinoomu ab'olubato muzeeyi twagenze kusoma twagenze kulaba Museveni twagenda kusoma tetwagenda kulaba pulezidenti emmotoka ziri mu process ate emmotoka zirina abantu kati kankugereze like Honorable Nakiwala Kingi abadde ministra kati bw'ayavudde mu ministry eyo nayingire emmotoka era agireka mu ministry tagenda nayo kati talina mmotoka kati Honorable nga olaba mama Amina Kyambadde abadde minister emmotoka y'aba minister agirese Honorable Owekitiibwa Sekandi emmotoka abeera agirese kati abantu ng'abo baba tebanafuna ki ntambula kuba ziri babadde bazikoze eki bazirese ate tukize tugaane batusingako oyagala oba toyagala wadde nga tukola omulimu gwe gumu abantu abatusingako ne bakoledde eggwanga bibadde okuba abadde minisita mulamba kati wabagamba nti tubakola budget tubaguleyo emmotoka gwe obadde tutambuliramu eri walwaki tiwayogera luli trainer otunaba tufunye omukisa bajja kutuwa naye nga ziri z'abantu abamu bakitunyonyola z'abantu abo si z'abadivisa bonna kuba tuli bangi tuli badivisa nga 3 plus ffe bamanyi ffe boogerwa ffe bamanyi mu ggwanga nze w'amaanyi gamba lwaki watulendinze nze w'amaanyi ne president w'eggwanga weyatuuse yayogera full figure gendo jeyo records yayogera full figure nga bwayogera bulijjo maidota full figure lyokka mu bantu ffenna nga tutudde andaba mu value simanyi ye kyeyayogedde ndi w'amaanyi kyovola bwe nalinnya ku page wepa omuntu wa trendingira bali batadde dda naye nga tebitulambula nze ndi wanjawulo ndiko favor ate ndi w'amaanyi lwakuba munnange mwe mutunafuya tulina obuzibu nti abantu batunafuya abantu tebamanya ne Dawudi we batwe baali banga bamunafuya abantu amu bana bakulaba baagala bakulowooleze ekyo kye baagala obeere ne Kabaka Solomoni bwatyo yali kyovola Kabaka Solomoni waali w'amaanyi nnyo era bwawangaala nnyo kakati abantu kyekyera kye nabagambye ku makula abantu baagala obeerawo ng'oli mu bulamu bwa buzigizigi bwakubeera mu mbeera mbi buli lwofuna feva n'olinya eddala omuntu akikkiriza tetakyagala ofuna n'abalabe bangi empeta ya mwami wange bulijjo ngiina ondaba otya baporopozinga ddanze bawange siwa public sina obudde bwamaalo nti mbeere mawulire baze twakuba n'amawulire gammwe tugalabeeramu lwannakola ntya twabakoowa embaga yaddi lwaki wambuza nti omusajja wamwagala ddi osooka ombuze nti embaga yaddi wandisoose kubuuza nti omusajja wamwagala otya wamwagala ddi ate nze sindi tetuli ku competition olabye complaining oba ne bakaka complaining nze sindi bali balina ebizibu byabwe ne bebayisaawo sinnatuusa nkyamaliriza bikalina byange ngamba kubasambaga sina budde mbyambalire kimama wange yafa kitange yafa basenga bafa bajjajja sina basenga sina kikanya mbale embaga zaaki mama Fina wali mugagga mama wange mama Fina gwe njo okuwa Gomesi kakati mugagga mizibu Gomesi jana ne katazimaina muwendo ne mwogama ntakwate no bakwate no tamanyi tata wange Nabbi Samuel Kakande wali ne Museveni kakati nyambale Gomesi mbaga zaaki Museveni mutwalire nti tata w'omwana munnange ekanzu yino oba olumbe Nabbi Samuel Kakande ndikanzu kwegamba ebintu ebimu tubirekera Katonda tetulina nnyo appetite etufumbiza mbaga olw'ensonga nti abantu abatubeereddewo oba abakadde baffe engeri gye baafa mu nfa gye tutategeera na kutegeera tetulabye ku laavu y'abamaama laavu y'abataata laavu y'abasenge eyo nga bwe tulaba baganda baffe abalala bwe babaagala kati makulu akunyumiza naga amama nga nsala ekyenyi ffe tebaatusanna ku bintu bimanyi tubadde tukwata gita nitwekalakata oluusi omala kukwasa cupa wansi okalakata enviiri sabbuuni anaaba yayoza osula mu kiraalo kegamba kati nze nasulanga mu kiyumba ky'embuzi ne mukakojja bange gye yansindikanga kati onoonya appetite egenda okutwala ebintu ewaka n'ogamba nsitulya mu gufulaati wali bagera basolooza Yesu yamala ku nsi emyaka 33
n'ebyamagero byakola byali bya myaka 3 naye kati akyayogerwako kyo kitibwa kiba kya Mukama era kyova olaba nze saagala kweyimbya buyimba bwa Christmas oli mwana teyeemolerwako kuba nantalabika kyova olaba bweyimbya bawunzika tebafunye bulungi bawunzika oli mwana wa Katonda teyeemolerwako obuyimba bwa Fire bunyumira nnyo n'obuyimba bwa Judith Fabira ndadala bwa Christmas n'akayimba Bobby Wine ke yayimba ne Department kanyumira nnyo naye nti ennyimba za Christmas zonna zinyuma lwakuba nti ennaku ziba za kwebaza Katonda kumwegayirira na kusaba ziba za kukakkana njagala nnyo ennyimba ezikakkana ez'omwoyo nga za mwoyo nga si za kidandala ez'omwoyo so agenda yani akapya ebitalina makulu sitera nnyo bbiwa makulu sisuubira nti birina makulu agenda what is meaning of agenda first of all nja kubira omulanga abo abasajja basse badduka bali eyo abaana era kyova olaba tozaalanga omwana mukazi omu mugende muwabire ebisajja ebikutte ennyimba z'abasajja baziddamu si bayimbi tebamanyi kuyimba baziddamu ate ne babiziddamu bubi oze mu luyimba lwa muno tosaye permission oyimbemu ebintu bibi oyimbemu ebintu bya ntalo agenda we yali ajja yabagamba nti njija ekyo mukyogedde ebbanga n'ebbanga abantu bangi bagamba nti Museveni agenda mumusooka okugenda muleke kubuzaabuza bannayuganda kubalimbalimba bye mwalimbye oli omukazi Aliet owe Kayunga oyo omukazi akaluka mu kubaddaka MP yali yesimbawo ku bwa NOP era ne bamukuba akalulu n'ataba n'amukuba owe NRM kakati mumulimba imeti mumutwala mu kooti sente z'okugenda mu kooti muzikwate muzikolelemu abantu ebintu 2026 ajja nga yesimbawo nga MP nga ayitawo buyisi okusinga okudda mu makooti Bobi Wine ababya abantu n'abantu abalimba bateeka ku budde genda mu kooti genda wawabire genda no time tekyaliwo abantu tuleke okusiga entalo n'obukyayi mubonna mubadde mukiraba lwato omukazi amusiba prostate side 2 leero ebeera eno enkya ebeera eno nga zikyukakyuka nga tebalina namusaba ali professional ali abasiba prostate kamanyi ku ndowooza yenna ffe gamba nti akayimba kamaanyi lwaki si kamaanyi kandi badde kamaanyi kuba naye akayimbye Gambola si muyimbi it's a Gambola man anti yayimba ne producer teyayimba lulwe kisoogedde lulwe nga ye omuntu waliwo widde ennyimba zayimba yekka nga zinyuma mpa ennyimba nyanga yazimba yekka nga temuli muntu era bw'ataba n'oli Nubianiri aba n'omuntu omulala ate luyimba muvuka gwe n'ekyamu ku bwongo va mu bitontome tetuli mu koyikoyi tetuli ku bitontome kati gwe kyonoonya kirala ate ezo nnyimba ali yekka ezo nnyimba era wawulira nga Buchamani nga baboggola nga mbwa bannange era kasootegedde nti akalulu katwawula saagala akalulu katwawule nga wokyogedde saagala katwawule kirungi naye honorable Kyagwanyi muyimbi which is good waba nga yayimbye ayimbe kubanga era gwe mulimu gwe anti kati ku experience ya honorable Kyagulanyi nekyali okudda mu luyimba lwa Sebadduka obeera Gambola lwaki mwagala lirayite singa yakuli yatinza luyimba lwe n'atandika nga ye lwandibadde luyimba lwe nga ye naye yakoze eki yayozezza obeera Gambola ali mu bitontome ezo si nnyimba ate tuleke kwebuzaabuza na kusiga bukyayi nti ogenda wa tuleke kudda ku bannayuganda kubabuzaabuza kubajja ku byakkola gwe kyoyanoonya kyanayo yo si muyimbi omutontomi endowooza bwekugamba endowooza yekulimba bwetyo lwaki namba 3 tetulaba ku fulaga ya Uganda nga Jesu wata yali namba 1 abaana bakenzo tulabe bakoze bamoze balina bye bakola ba Golden Voice of Africa bakafeero babikola kati ongamba ki anti wano mubuuze ne Mr. Money mubuuze Mr. Money bayimbiranga nti bayimbiranga Museveni nga bazina amazina sente bazijja wa ekyo nvumirira ekikolwa ekyo n'abateesiteesa abateekateeka ebintu by'ekitumbaavu okubuzaabuza bannayuganda n'okubajja ku mama n'okwagala okusanyawo industry ya music tosobola kukwata Spice Dana omwana alina Spice first of all it's a brand alina contract ne companies zakolera Spice akuta music wa Uganda muntu tenamufumene neggwanga namuyingiza Tanzania uddawa nga anoonyeza ggwanga ki akuwanika bendera ya Uganda ote n'abayimbi ba COVID bali bakatandika n'okuyimba netufuna ekisiraani COVID najja mu ggwanga
eggwanga ne baligala endongo ne bagigala abayimbi ba covid mwantesetse mpaka ne mugamba nti covid award twandikiriza kakati omwana nga Fikifa Mike anaddewo amaanyi agaddama agakola oluyimba omwana nga Parasa anaddewo amaanyi agaddama agakola oluyimba kubanga muba nafuyiza okwenkanawo music tukkiriziganye tugaane abayimbi ba covid abo tebanala natuuka kono omwana Didia Jasmine takola oluyimba telusangana nammanve wadde Masaka ati gwazimanyi kati gwazimanyi ezo ennyimba z'abayimbi ba covid gwazimanyi ennyimba ezo gwazimanyi njagala oteekawo abaana bataano bye biki ebyo muganda wange totakula bukyayi ku bantu nze njogera ku bayimbi ba covid n'abayimbi b'eggwanga njagala oteekawo abaana obwana obuto obwete ennyimba za Spice Dana n'ennyimba endala obagambe mutandika okuyimba ku ekyo njagala otandika batambule bana oba babiri abaana balondeko bagoberere oba abantu abakulu oba nawe tandika okuyimba musime ku bantu mwana mubeereko appreciate eri abantu ekyokubiri Spice kyayogerako kyabalime kutegeera nga bannamawulire lwako magala bukyayi Spice agamba singa nga bakoze ekivuulu ekyo ne bakuŋŋaanya abantu batendongo bana beekolere ekyokubiri nja kusaba Spice ne manager we agenda ashiwinga abantu abamunominatinga bafuna permission okumunominatinga because Spice blandi abantu bakwata amanya g'abantu ne baganominatinga okubasuula nga baagala kuba nafuya Spice agenda abashuwinge Spice alina companies akolera akuba obulango mu companies okutta Spice omunominatinga n'omuyimbi wa covid kiringa boga nti okutta full figure omunominatinga ne kusaasira onomunominatinga ne shiba noja noga nti full figure yasinze real obeera mu reality kitegeeza obeera osuula kusaasa ne Spice ne sibo obeera banafuya kibanga bogamba nti okute nkugerezani kwata mukabe omunominatinga ne David Lutalo ne Fikifa Mike ogamba nti mukabe abasinze kitegeeza Fiko mumazeemu amaanyi David Lutalo mumazeemu amaanyi anadamudde okuyimba ennyimba abaana abenyimba nange kambabu erinnya terikoleka omuntu akubyemu aka January to December nga emyaka n'emyaka akola ne concerts mwena mumanyi concert ya Spice mumanyi omuntu kyayitamu okuteeka mu concert esente mumanyi omuntu kyateekamu okola erinnya walinnya ennyonyi agenze TZ tomanyi kyayitamu kusulayo tomanyi kiki kyafuba kulaba nga awanika bendera ya Uganda gwe mwese omunominatinga n'abayimbi ba covid omukubo sasudde abantu bamuvume ayombe oli omuntu akola erinnya Spice enya alikolera mu Lutalo Spice yamala kuvuma abantu okukola erinnya so bamunonyako Lutalo bayisawo abayimbi baabwe yabeerenga gw'abantu amalabenga ow'empisa embi kwa mwena mukimanyi Spice tatera kwogera tatera kuyomba Spice ekintu kyalwanako kirala nnyo Spice alina brand zakubira obulango wekiiza okuba tabadde na ndongo naye agezezaako okukola bandi musimyeko ekyo kitono kyakoze guno omwaka tabadde na ndongo ani yayimba era babadde bayimbawa wewa abayimbi ba covid bayimbi ba mu nnyumba bayimbyewa nga ne bba tebaziyimbyemu siwadde simu na muyimbi wa bbaala TikTok ate togera ku TikTok togera ku music wa gwanga ngoyoga TikTok what do you mean katogera ku ngane kamyoni yaniza TikTok kwa bayimbira oba Bobby Wine oba Bebe Kuru togera ku bayimbi oyogera ku bayimbi abawala wano baba anga tutogedde ku bakazi togera ku bawala no kwata Spice no musula oba music wa Uganda obere muse kwa togera ku bayimbi togera ku Spice ne togera ku Shiba ne togera ku Cindy abayimbi abalinga abawala ene ne Jasmine kati mukazi olokwa yafumbiddwa okufumbira tekikufuula mukazi wali abafumira nga ba 18 what do you mean toyogera nonsense waliwo n'abazaala abayimbi abaana bazadde wano nga ba myaka 15 16 ekyokuzaala tekimufuula mukazi n'ekyokufumbirwa owulira so bw'okwata Spice n'omukuba oba osse music si kamiro si butasiima okusinza katogole gye bamutaddemu nkugereza katogole gye bamutaddemu singa katogole yabadde mu Shiba Cindy bamusinga yandibadde fine naye tosobola kukwata Spice n'omuteeka mu katogole mwali n'abayimbi ba covid nganza wenkugamba nti nze wonominatinga full figure ne kusaasira ne Shiba ate noga nti full figure yasinze moyo omunomininze njamu eyo ngwayo banjagazaaki nga banoonyaako ki nzagazaaki ebyo ebintu by'ababibbi mbyagazaaki olaba n'ababitegeka bayomberayo ababibbi abaferefere bannaabwe oyo omusajja ow'ogubuta gune naye nga yamira nsangi mwana wange mubuulire kufaanana Koffi Olomide
Annange kisajja ekyo. Oyo musajja ani mala kufa music we Uganda n'atereera. Oyo Amina Nsanyi mwana wange. Atambulanga ayatumbiiro baani yamufunisa olubuto. Oyo omusajja bwalifa music we Uganda ayitereera. Naye olabana yayombye ne banne babitegese. Yenna alina obutolinga omutego akayima. Mulinga ejjinja tebatawalizangako mu kyalo. Oyo omusajja ajja kumala kufa bw'atalifa mwafanirako firomido. Simanyi biki ensi teritereera, music industry teritereera. Oyo ate yafuna kana akabika ne kana akalala kaliko embizi kana kalifa ke yawona tekayina mulimu ku nsi busula mu loogi buli awo bubbi butambula buwunnuna. Prince Omar ayagala omwana mama Prince Omar ayagala omwana watata Prince Omar oba anabeera omwana oyo amufiiringa teyalwegaanako. Nkugambe mu media buli muntu alina kyasevinga era buli muntu alina kyakolera naddala abantu baserebu yabagamako nti ndwegaanyi mwamulako nga mwasempeta yamutwalako mu kereziya yo mwala g'omusibako mulwa temumwagala. Omanyi bufumbo bumeka bw'abantu bwasse bameka bamwegaanyi yanyuma nnyo okulaba gwobosoba omwagala n'ogenda n'oyogera mu bantu nti omwagala yanyuma nnyo okulaba. Bayinza okuba beyagala oba mwana oba yamulepinga oba yamukakalaavu oba yamufosa mumulabe bulungi nnyo ng'akaka abantu. Kisinziira omuntu osobola okumwegattako nga mwikubiddwa mwina gye muli somewhere byakwetaasa olina kuvaayo kumufukira yoleke. Abantu bebazaddemu bonna bavaayo ne babeera bwe batyo ne bafukira abantu yoleke. Nkubuuza abantu bonna bebazaddemu bavaayo ne besiba ku bantu bwe batyo. Ono bano baabala obugagga bwa Prince Omar ne family. Anti bwakitaawe nawe yago bwakitaawo. Which is okay nawe yago bwakitaawo. N'oligo yazaala mwana go bwakitaawe. Muka okabaana b'abantu obulaavu ne mbateekako apatayiti ne muba forcing obeba kakomba ne mbatega embuto kubanga mubala obugagga. Nawe yago bwakitaawo. Ate ayagalayo ki? Endowooza lwaki weekulimba? Gomanyi bakazi ba Prince Omar bameka? Kati gomanyi bulamu bwa Prince Omar bwe butambula? Ani agambye yakazaala mameka yazaalako muwanyoko? Which is okay. Baba yagaana baba mwagaza ki? Oba ekampe yagaana nono n'agaana bamwagazanga ki? Gwe lwaki endowooza egamba nti aboonoona? Kubeera nona kuliko wanyoko. Bote bamwonoona. Bote bamwonoona ne bamutya ne future. Ono be baagalikika abo ngoye bw'atunula alinga akakookolo yagalikika. Ani agambye nti Grace Kani era oyo mwagaza ki mukazi watumuleka awummule mirembe ayina ennaku yo mwagaza ki? Muleka yonse mwana we. Ngamba omuntu yalikordinze Prince Omar n'ata audio. Ekyo kikolimo abantu bangi bazadde abaana tebakyagana kubeera mu mawulire. Omwana asigala mwana. Omwana kati wane wange mumwanyi wo mwenna abaana bonna bendabirira bange bwe tebalina abantu babazaala. Nze simanyi naye omuntu yalikordinze Prince Omar era mukolimira. Lwaki endowooza egamba nti Prince Omar agenda azaala kumumanyoko? Gwe yakuza omuyita otya? Ogomanyi bwe wakazaalamu? Nange wanzaalamu. Kati kokitegeere. Anti mwesiba kuba ne mutama. Kakati gwanaga nti agenda azaala. Lwaki endowooza yegamba oli mwana muto? Omwana abendi balina bye bamunoonyaako. Ebintu bino mubimanyi. Abantu bangi abazanya tepo. Njogera reality. Nze Prince Omar bayizawe sogera naye sina na namba ye simumanyi. Naye muvubuka muto mulaba ayimba bulungi. Mulenzi gwe tomanyi nyimba za Prince Omar. Obeera wa? Naye nga oloza nti okola mawulire. Nkwayo olumuloka. Njaga tusibe sente lwaki nkwala mungenda kuwa 3 tusibe sente. Tekayo sente nange ntikeyo. Bwe mute musudde abayimbi nga temugamba mukola entertainment. Nze omuntu yali ku concert ya Prince Omar. Yali ludda wa? Ono ga yabeera wa? Concert yali. Anti bwe mubeera wa ate nga mukola mawulire. Era bikaya gitegeka buludde tutali. Temulabanga muli bajega. Temulabanga muli bajega temwabeerako ku concert ya Prince Omar. Tomanyi nawe yali. Sijja kwogera mu baferia. I'm very sorry. You are feria. Feria. Muli ba feria. Very what? Very sorry to what? Muli totally feria. Mwe bannamawulire. Olw'okuba byemwogera temubimanyi ate mwagala okwefula nti mumanyi obulamu bw'abantu. Bw'oba tewali ku concert ya Prince Omar, bw'oba tomanyi nnyimba za Prince Omar, kitegeeza oli enemy we mumukuba kumusuula kuba yabaleka ayimba ebyo betuwulira ebyo. Gwe kennyini oŋŋambe Prince Omar yakamala emyaka 3 mu industry.
twamala concert jeri atonga nti bayimba covid amazawe emyaka emekoli musiru kwa this old man. Grace can ngada diva njamugambe kigambo kimu abere strong abaana katonda yabagaba abantu bangi nnyo abanoonya abaana abo nga tebabayina abakazi bangi abagagga abateddemu ne ssente naye nga tebafunye mukisa guzaala mwana omwana kiba kiraba eri okuva eri katonda bayibuli eyogera mu yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya ne nkuteekateeka mu tulama mawojjo be nabbi w'amawanga kati omwana oyo alina ensonga lwaki waali omwana oyo alina ensonga lwaki yakula mu lutula lwa Grace Can era ensonga lwaki teyavaamu maybe oyinza nomakanga yagezaako dujjamu ne lugaana oba yalowoozaako okukola kyoba okola ki katonda agenda kulabirira oyo omwana emikisa oyo omwana gy'alina temugimanyi yensonga lwaki mwana muto ate ayogerwako malayika ya katonda ne bayibuli egamba nti mbaleke bajje gye ndi abato be bakabaka bwa katonda naye tafocus takaka muvubuka tebafokasinga muvubuka ku kyatayagala omusayi gusigala musayi gusinga amazzi oyo muvubuka ajja kutuuka okwagala okulaba omwana oyo era ajja kujja akole ki amulabire naye oba naamukakana amateekawo embeera y'ekibuli namwe mubimanyi muli basajja mwina abawala be mwali mwagaddeko bwanamuteekako ekibuli nti bamukakira amawulire bamukola kyajja mukyawa ekisooka ddala prince Omar asobola mu mwaka asobola okuzaala abaana 5 oba 3 baana naye Grace mu mwaka azaalamu omwana atya naye mu mwaka prince Omar asobola okuzaalamu abaana 9 oba 9 oba 10 n'olwekyo saagala Grace bakake muvubuka bakake n'okwerabisa nnyo mawulire akume omwana we abere security oba amutume mannyo oba talina linnya amutume Miracle oba amutume Angel oba biki kubanga ne Grace yennyini amanyi lwaki omukama yamuwate omwana oyo kumufuna obulamu bwa Grace mwena mubumanyi bubadde bwakupangirira bubadde bulamu bwakweyiya bulamu bwakwetetenkanya bwakutobwa bakakalukana abadde eno ate onankyaye abasajja alinga ayesibako abeesibe simanyi oba alina ekizibu ky'abasajja buli musajja amwegaana ate awoma bamwegaana alabika alina ekizibu nga ye omuntu kati ave ku basajja talina gwe bamutondera nti ono okuva bakagulawundiza okuva eri mu Eagles muwulire entalo z'abasajja bajje bamwegaana yeye asooka yebuze lwaki bamwegaana takaka muvubuka kubajja kukaka atugenda ogenda mu makooti abeere mu bulamu nga bwakukaba paka lwalifa saasobola okusigala mu secret size neyeyagala n'omwana we n'abeera mu bulamu obukola ki obw'okunyumirwa omuvuka n'amulabirira eyo mu nkukutu nga gye beeyagalira kubanga naye baali bagenda okukola sex tebavaayo ogamba abantu tugenda mu sex kati nga batavaayo okukola sex mu public n'omwana bamukume mu secret batuleke endowooza bwe kugamba kasana abo oli musajja gwe beewaseeko bonna balabirira omaba abaana b'abantu be bakazaalamu